mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero Uganda ekeredde mawulire ga nnaku tufiiriddwa omwami oyo yatandikawo amasomero ge tumanyi nga aga Saapulo. Abasinga mugamanyi nnyo amasomero ago gali mu bitundu eby'enjawulo so n'agamu tegakozesa linnya eryo erya Saapulo. Kye mulina okumanya ti amasomero aga Saapulo mangi gawererako ddala. Kati oyo yagatandikawo Mukama Katonda amuyise y'oyo omwami Afudde. Ekiro ekikeesezza olwaleero Mukama Katonda amuyise kitalo nnyo kitalo ddala. Omwami oyo yayitibwa Hajji Ssewava Musa. Y'oyo yatandikawo amasomero ago aga Saapulo ge mutera okulaba ge mumanyi agali muno mu kibuga Kampala okwetooloola Kampala. Agenda kuziikibwa sayidi z'eyo e Buloba ku luguudo lw'Emityana Road. Aziikibwa leero ku ssaawa 10 ekawungeezi. N'olwekyo kitalo nnyo tubasaasidde nnyo naddala mu abasomesa abaana abasomera mu masomero ag'enjawulo era abasomesa wamu ne bannannyini masomero ag'enjawulo banakuwadde nnyo kibakubye nnyo ekikwe okulaba ng'omwami oyo afa. Tusaasira nnyo abantu be bonna nti kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. N'olwekyo njagadde mbeere nga mubalaga y'oyo omwami kitalo nnyo kitalo ddala.